evuddeyo neetabukira amakula ga Bujjingo olw'okwerimbika mu ddiini kumbe bafere abajjudde emirimu. Ebya Dr. Chameleone byo byeyongedde okulabika nti bitabula Abanayuganda mulwadde oba mulamu. Wano we tugenda okubeera nga tutandikira nate olunaku olwaleero ku mukutu emugenyi kwokyali Lugaba yebala kumpeeredde obulamu n'otuka olunaku olwaleero ng'oli omu ku abo abakyatemya obukofu. Ngenda kutandikirawo bulambalamba nga negolodde bwantoga nti obwemmuli buggwennyingo mbeere nga ndukuwa ago nno gennyini ngenda okubeera nga ntandikirako ag'omukyala amanyikiddwa nga Makula mukyala wa Bujjingo. Waliwo ekifaananyi ekitambula ku mikutu emigatta abantu nga mu kifaananyi kino omukyala ono Bujjingo alabika nga omukyala Makula kaŋŋambe bwe ntyo alabika nga talina mpeta ku mukono. Njagala tujjukire mabegako gye buvuddeko omwaka oguwedde waliwo omukolo gwe twalaba nga gukolebwa era gwaliko ebigambo bingi nnyo ebyayogerwa, ebigambo byali biyitirivu, wabula gye buvuddeko waliwo abantu ab'enjawulo abaali bakolagana n'omukyalo ono Makula era nga bavaayo ne wayiwawo bwino atagambika. Abamu ku bo ne bagamba nti omukyalo ono taloga neeyano, abalala ne bagamba nti Bujjingo y'omu ku abo abalogo lukulwe. Waliwo ne bwino yavaayo nga bagamba nti omwami ono Bujjingo wa Kananirandi munnange yali omu ku abo abaali abayeekera gye buvuddeko era nga yakolako ne mu kabinja akamanyikiddwa nga aka PGB. Bwino yatokomoka omugambo gwali mungi nnyo ne tugamba abange tetujja kubiwa nnyo makulu katubireke, tujja kubeera nga tweyongera okutegeera information mpola mpola. Omukyala Teddy Bujjingo yatuuka n'ogenda mu kkooti ng'awalirira alabike ng'akuuma bambi obufumbo bwe era munnange mu mbeera eyo kkooti n'ebivuvuba bwetyo ne biggwa bwe bityo nga n'abamu ku bo baagwera mabega wa mitayimbwa nga mwe muli ne munnamateeka Male Mabirizi. Oba mumujjukira bulungi banywanyi bange, oyo nno ebyono byamuleetera ttagali era bw'atyo yafundikira mu nkomyo gye yakavaayo omwaka guno oguwedde mu Maaci w'omwaka guno we yabadde yakaviira mu kkomera. Ebya Bujjingo ne mukyala we Makula bikyeyongera okuleetera Abanayuganda okwewuunya okw'enjawulo kubanga omukyala omufumbo nga bwe kigambibwa nga bwe babeera ku kituuti ne boogera kyannaku nnyo okulabika nti omukono gwe abantu baagulabyeko nga teguliiko mpeta. Twalibadde tetukitwala nnyo nga kyamakulu naye engeri Bujjingo gy'atijjamu n'omukyala ono banywanyi bange yeetabula abalala era waliwo munnange omu ku bantu abafeffette era ne batunuulira ebintu ebitambula mu ggwanga Uganda amanyikiddwa nga yeekolera itongwa. Ye yavaayo n'agamba nti yeewuunya nnyo okulaba nti omukyala ono Makula ku bbanga lyonna n'omukwano gwe balina omungi ne mwami Bujjingo tebalinayo yadde ebbujje ate ng'ebbanga ettono lye babeera n'oli mukyala mukulu Teddy Bujjingo baafunirawo abaana era balina abaana be balaga. Kaakati nno ye yeekolera n'agamba nti bandibanga bali mu luno olw'emmanju. Ekyo nno ne tukireka ne tukivaako. Ekyaleeta ttagali ate eky'amaanyi ye Bujjingo okulemera ku Robert Kyagulanyi Bobi Wine era ng'embiranye yatandikira ku ntabwe ey'akakadde akamu Bobi Wine ke yawaayo mu kufa kwa Katolubwama eyali mu Nakatemba eyali memba wa parliament mu parliament ey'ekkumi era eyaliko omuyimbi era munnange nga bwe njogera bwegamba nti omuyimbi aba muyimbi n'ow'amagye aba amagye ne bw'aba agawummudde. Katolubwama wafiiridde yali yakola ebintu bingi nnyo era bye byatabula Bujjingo wabula mu kufa kwe omukulu Bobi Wine yatwalayo akakadde era nga ne kano ke kaavaako nabe Bujjingo n'atandika okumulangira nti mu bintu byonna bye yali badde akola ng'omuntu alina ekifo ekinene yali badde takwata kakadde kawaayo. Ye Bujjingo ng'omuntu yakwata amabugo ga bukadde butaano beddu n'agawaayo teyakoma okwo bw'atyo era ye yakulemberamu ko n'omukulu amanyikiddwa nga Bugembe wawali munnange ku bitundu bya wano mu Lubigi we wali kyakiye era nga be baakulembera omukolo gw'okulabika nti bawerekera omwoyo n'omubiri gwa muganda waffe Paul Katolubwama. Eyo nno ye wava entabwe ba iniro tebatuula ku luno baavuddeyo ne bagamba nti ekimala kimala. Bujjingo oyitiridde tuleetako akajanja bwe batyo ne batayiminga omukyalo ono Makula ng'atudde ali ku bibye era bwe batyo ne bata ekifaananyi mu kifaananyi kino omukyalo ono ng'alabika nti tayambadde mpeta. Abantu ne batandika okugamba gwe baatugamba nti mufumbo
Empeeta yeeriwa gwe batugamba nti emikolo gyaggwa Frank Gashumba n'avaayo n'atwewanirako nti Abanyarwanda wuhu biri bitya. Awo nno we tutunuulidde olwaleero olwo nno olutalo oluli mu kutinta olunaku olwaleero mu media era nga abantu baagala bareplying bwenkiwa by the end of the afternoon Bujjingo munnange ateekwa okuvaayo n'abaako obubaka nate bw'ayogera ku mbeera eyo nga bwe mumanyi enkola ye eyo nno nga tuvuddeyo ngenda kubeera nga njolekera ewa Dr. Chameleone. Ebigambo bibadde bingi nnyo ebibadde byogerwa wiiki eno okuva lwe yatandika. Mujjukire nti Dr. Chameleone yagenda mu ggwanga erya America era nga olugendo luno lwe lwamulemya n'okubeerawo ku kivvulu kya mutoowe. Mu kubeera nti teyaliiwo bw'atyo yakola akatambi ak'enjawulo ne yeetondera mutoowe n'amugamba nti munnange yabadde alina okubeerayo ku graduation ya mutabani we Aba. Era munnange Aba ng'omuntu yenna omukulu gye buvuddeko yeegaanye kojjaawe Kireva gye nti ye tamumanyi tamulabangako era n'erinnya Kireva gye taliwulirangako bukyanga abaawo. Mu famire y'amayanja muno nno mulimu nnabe atagambika naye nga empalana yaabwe eri intano tetwagala kubeera nga tugiyingiramu kubanga bagamba nnyo nti bannamawulire ffe tutabangula ffe tuwonoona ate ffe tugatta. Kakati ku mulundi guno njagala kubeera nga ŋŋamba nti mu mbeera eyo tetujja kuyingira into detail ku biki biri mu famire y'amayanja naye kye njagadde okubeera nga njogerako embeera ya Chameleone ey'obulamu yeeyongedde okutabula abantu. Humphrey Mayanja muganda wa Dr. Chameleone era nga beefaananira ddala oba oli awo wandiremerwa n'okwawula ani ku bo mukulu ani muto nga tokomye ku ekyo kyokka. Engeri bano abantu gye beefaananamu ennyo waliwo ekifaananyi ekyatambula nga Humphrey Mayanja ali mu ddwaliro era bw'atyo n'agattako n'ebigambo ku peegi ye nga Humphrey Mayanja n'agamba nti ajja kubeera nga recoveringa. Waliwo obulwadde bwe babadde bagamba obumuluma buyite obwa kookolo gye buvuddeko naye ekyennaku nina akatambi ate kendabye nga ka Chameleone ng'ayogera ng'agamba nti yalibadde tali wano. Chameleone bino yabyogeredde mu Toronto gye yabadde ku kivvulu ekimu era nga ali mu kupafominga n'agamba nti olwalaavu gy'alina abadde alina okubeera ng'abeerawo ku kivvulu naye yalibadde ali mu ddwaliro mukadde ako. Kakati wano twalemeddwa otegeera Chameleone ye mulwadde Humphrey Mayanja ye mulwadde naye nga Humphrey Mayanja abadde yakata ekifaananyi gye buvuddeko nti embeera ye tewoomya nakabululu ate ye tata wa Chameleone n'avaayo n'agamba nti omwana mulwadde naye ajja kuba abaapudetinga ku mbeera yonna nga bweyimiridde. Ebyo nno ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano nabo obeere nga okalaba weerolereko naawe oba oli awo nnyambeko okutegeera ddala ekituufu kyeki nange ntabuddwa. Abankumire atakumira mpeera abampeera ebirungi ebikkira obugulu bw'eggongolo. Anthony Mugenyi ge gange tuddiŋŋane nate mu vidiyo eddako mubeere bulungi mweraba. I want to thank the Afrofest management. My fellow people, I'm not supposed to be here. I'm supposed to be hospitalized in Minneapolis. But I said no. I will break the doctor's orders and I will be here. So Lord, and respect everybody. Training. I want you to sing with me, my people. Summer VP.